abazungu bano manyi twakola company founding a company called African Bureau of Music in 2019 n'aba Swedish bali so interested in the African sound and the African instruments. So ate nga naffe we are very passionate. Me and my manager, we are very passionate about the African instruments and the African sound in general. So ekibalese leero kubeera nga tuteeka ejjinja eryokubiri probably ekintu kyaffe kubanga twatandika mu 2019 naye kati ekintu kikuze olaba bazze bangi bazze ne baproducers abava Europe, bazze ne writers n'abakuba ebyuma ebyenjawulo. So I think it's to help us Ugandan artists okubeera nga tufulumya better sound, bagenda tuyigiriza ebintu bye tutamanyi, bagenda tuconnectinga ku bantu. That's it. Okay, tuzze tulaba mu music industry kati mufunyeyo abazungu, tulabe abayimbi ab'enjawulo nabo nga baleesa abantu ab'enjawulo. Tusuubire nti ogenda kuyimba ku nnyimba eziri international oba kale tulabe music wo nga international senga tusuubire nti kigenda kweyongeramu okusinga wano. Of course, kati nza akayimba kange hit eyasooka yagenda paka Netflix. So I always think internationally and globally. Yes, that's my dream. I want to be an international global star. Music waffe ekintu ekisinze okubeera nga kifuna ssente ate mu Uganda abayimbi tulaba nga tustrugglinga. So it's an opportunity for us to grow. It's a big deal. Nze ndaba nga kintu kyamaanyi nnyo era kintu kinene nnyo. I really can't wait. Nsaba bambi bakiteeke mbwangu baleme kulwawo. Twafirwa dda. Okay, ekibuuzo kigenda osembayo kigenda beeraku mu abakyala ba industry. Tuzze tulaba emyaka egiyise abayimbi abakyala balina kye bakoleddewo mu emyaka 5 egivuddeko mwe mukozeewo ki? Olaba engeri gye kirimu ennaku zino abawala we are more competitive actually than the guys. Olaba abayimbi abawala abali okukola abaliwo bangi nnyo, competition nene nnyo. Era kati wowe osumagiramu eddakiika emu bwetyo omuwala omulala yazze dda. So I feel like aba paving away 5 years ago batuyamba okubeera nga right now we are in a tebatunyooma abakazi tukola ssente. Female artists top the year for the past I don't know how many years babadde bawala. So it's a big deal. I think we are really doing great.